Ku nkomeyo ya sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 26 ekibiina kya NRM kigenda kujaguza nga bwe kyawamba gavumenti eyali mu buyinza ebiro ebyasooka mu mwaka gwa 1986. Bano ezimu ku nsonga ez'abatwala mu nsiko kwaliko okulwanira demokrasiya, ebyokwerinda n'ensonga endala. Newankubadde nga kino kibwe kiti, naye abamu ku bannansi si bamativu n'enteekateeka zonna ezigenda maaso. Mu kwogerako n'abamu ku batuuze b'e Kawempe bagamba nti enteekateeka nnyingi nnyo ezigootaanyiziddwa naddala mu nsonga z'ebyokwerinda era nga ziteekeddwa okulowoozebwako ennyo. Ekitongole ekisinze okusaaza security ya Uganda tebakyalinako bunamalivu kugamba nti balinga abatalina abaprofessional mu bye bakola be basinze okuvumaganya gavumenti ya President Museveni. Tugenda mmenunula naye ow'ekitiibwa Muzeeyi Freedom Fight of Africa tubale tukusaba otunulire poliisi ekyalimu namujinga mungi nnyo. Abankuwa emiggo ne bankutula omukono guno ne bankutula joints zonna guno omukono bagumenya buli wamu ne bankuwa project bazisse erinnya lyange lifudde ku kitundu sirina na mulimu abantu bandabanga omuyaayi naye baali bantwala ku 31st nagenda owulira bana abalya mmere batagala Museveni bagamba Museveni amuwaga oli bibi otambula ne bakwata ido nga tolina kyokoza ate bamala ne bakuba nakutuusa ku polisi ne bakuteerako bifayiro ebikyali bibyo maani bakugayira ne bakusaba ssente emitwalo 25. Ekyo byagala bakyuseemu abapoliisi bakyuseemu okukwata abantu alido n'okubasanga babakuba embooko. Bano balina ensonga ez'enjawulo ze bamenye ze bagamba nti ekitongole kya poliisi kisaanidde okubaako kye kikola okusobola okutereeza embeera gye kikoleramu emirimu gyakyo. Omwana oba omutumye ku dduuka limagini bamukwatira busangosango obutalimu ate omugjayo ssente okiwulira ate nga tuli bakazi bannamwandu tweyiya bweyiiya muzeeyi tusaba gy'oli otulwanirire nga ffe abakyala poliisi tuli bubi kwata buli nsonga nga bwesanze tukoye okukwata ensonga zaffe nga bannayuganda nga bannaggwanga buli omu nakwata ensonga poliisi nekwata ensonga nga bweyagala okitegeera owa poliisi watuula mu ofiisi yaba amanyi nti etteeka lyonna yalitwala si kituufu poliisi mwetereeze ekisooka enguzi esusse mu poliisi. Omwogezi w'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Concerned Citizens Information Network Uganda Siraj Ayub avuddeyo n'abako obubaka obw'enjawulo obukumakuma bannaabwe bw'awadde eggwanga. Obwannakyemalira mu poliisi nga tubukendeeza wabona n'obuwagizi bwa pulezidenti n'ekyokubiri bujaleeta obutabanguko mu ggwanga kuba omuntu bw'abanga mwenyamivu obanga tamatizibwa alinamu okwemulugunya nga talina wagenda kuddukira muyamba kivaako bwebugungo bwolaba abopozisoni babasanga bajja bakozesa okola ekintu kyonna kye bagala kuba olwedde benyamivu nga yebali kati ffe abakosa citizen ensonga zino tugenda zitwala mu maaso bwe tusobola okuyamba tujja bayamba. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleguro.